Omulungi ali kumpeoza ABS television nkubuza ko mukwano nti osibyo tya kansubire ate oli bulungi Sunday okugendedde tya mukulikeyo okuva masinzizo mukulikeyo ate kuva mbifo ebyenjawulo bingi nnyo abamuva kola abamuva out bingi nnyo wangi nnyo ebifo bye muvaamu naye nga mbagala nnyo bakwano mwe bali kwagala ABS TV ABS etandika 2014 era kati tugenda kweza emyaka ejo mu November nga 2016 tugenda kuba tulaunchinga ABS television ku Freedom City tawerabira okugendayo abaana abakulu bajeja mwenna tusisinkane ku Freedom City nga 2016 nga tulaunchinga ABS TV abayimbi banji ba presenters fenaje tuli revival band eyo omuchomo ngoyingira wali ku interest bagukuwerawo Epichi ezenjolo zigenda kuba zigabibwa ku lunaku olwo naye nga mukwano mwebale kutuwagiramu abatusiza ate wano wetuli mpoze era nga sineyongerayo mu maaso ne programu yaffe ey'olunaku olwaleero program Kalondozi njagala okubategeeza mmwe mwenna abalabi ba Kalondozi program nti ate kati twafunyeyo olunaku olulala besides Thursday ne Sunday twabatereddewo olunaku olwokusatu that is Wednesday ku ssaawa 5 ez'ekiro tugenda kuba tubaleetera ate program Kalondozi nga ndeeta betwaleetako edda naye nga tumanya omukwano gwabwe gwaggwerawa bwe bamala okuzuula mazima mu bantu baabwe baddingana oba nedda eyo program egenda beerawo buli lwakusatu ssaawa 5 ez'ekiro kwokka ku ABS TV ngenda kuba njibaleetera waneno ssaawa yonna it's coming soon mugenda kuba mufuna information naye nga mukwano katejjukanyemuko ate tumanye ebyali eruddeyo last week tumanye byali bitya then bwenkomo mbaletire complainant waffe olunaku olwaleero tova ku ABS television oline Aisha Nalija ne basituka baabo mbalabanyabo ne bagenda munda mulungi nenga jukende logisi yabwerere basasudde naye nga n'abaana batudde toyina kyoyina waka n'abaana batudde talina kyasobola ggula lwaki abakola ekintu talina bwekiti simanyi ddala ku bbanga lyonna lyomaze naye kiki mulina obuzibu bwonna obuli awo wakati omwami ono teyakomanga mu kuleeta mwana muwala ono mu maka ga mukazi we mpozi naye wabula baagendanga ne mulogi era olunaku olwo bwe bava ate wali mu restaurant bajja butereevu eno nga babuukinze roomu yaabwe bajja ate basobole okubaako ne kye beekulirawo bwe batyo bwe baatuuka nga bwobimanyi biba bya ssaawa busaawa baba basasudde ssaawa baatandikirawo omulimu gwabwe ate okukola omukwano bw'atyo omukyala nayambako omwami okwambulamu essaati omukyala nga yali kungulu nga n'engatto tannaba kuzijja nkugambye ate love yali nyingi nnyo mu kaseera ako ngenda mu lodge wabula bwe yabeeranga naye ng'amusuuta amuyita baby nga alaga nti wabula omukyalo ono yagendako ne mu kinaabiro asobole okwenaazaako n'omwami yajja butereevu olw'omukwano omungi ennyo ate abeeko ne kyakola mu bathroom eno bwe batyo ne batandikirawo mu ssanyu eringi nnyo ng'olaba omukyala mwana muwala musanyufu nnyo anti alina olulenzi lwe bwe batyo eyo nayo baabaako ate kye beekolerayo nkugambye omukwano gwali mungi nnyo bwatyo ne yeesiba tawala ate adde ku buliri n'omwami bagende maaso ne laavu yaabwe alaga nti bannange laavu yali nyingi nnyo mwami emmese mwami naawe emmese mwami sokoko kuba emmese eyo njise mwami emmese mwami naawe emmese kyukanze ekinnewunyisa tampitangako yadde bebi bbanga lyemumaze naye takimpitangako nate nga kiyita omukazi takimpitangako ndala lwaki abasajja batuyisa simanyi nabamusajja nakamanyi laba simanyi ono kyamusaba kyamuwa kyokka ffe tasula n'enju yennyini gye tusulamu nze enjuya nensasula awuza talina sente sirina sente naye nga ez'omukazi yazifuna ez'omukazi zo ngazifuna olaba akamanyiro kakuteekako eza looja azifuna ze bakyakalamu bazifuna simanyi mukazi munange simanyi nakumanya mukazi munne simanyi tebakuba n'oku simanyi basigala bategenda mu akaze kaabwe akaloogi kuko tekakomaawo enyaba era olunaku lumu omwami eno twamulaba ng'alina omukyalo ne batambula enyaba naye yasooka n'abaako waamuleka
Ye n'asookayo n'agenda oba yali agenze kwekkaanya oba kulaba oba oyinza okubeerawo oba wakumanya ayinza okuloopera kitegeera oluvannyuma nakuwona amukima ne bayingira mu logisiti akikola ng'amanyi nti kibi naye ng'agenda maaso n'ekikola simanyi kuba kiyitiridde abakumanyira ekisuse kiyitiridde kuba mloza walabye ne mabega nakikolamu kati omukazi wange simwagala alina empisa embi ayomba okitegeera yezo obutagula mmere nga taziraba nti mpisa mbi obutawerera baana nga zo taziraba tasobola zoogera yezo awo gwobeera omubi omanyi we bali ebali bomanyiyo ntwalayo kati ntwalayo kwegamba bino tubikomye wano sikyayagala kulaba kintu kyonna kugambye ntwalayo kati sikyayagala kulaba tonyongera kundaga kintu kyonna kugambye ntwalayo kati omulimu tuyagala tumaleyo omulimu gwo saagala ntwalayo njaga kundwala essaawa eno ntwala mbulira we bali oyagala nkubuulire weetwalewo oba oyagala nkutwala ntwalayo essaawa eno ntwala kyebaliko kyo kimanyi gweyagala okutwalayo kyenjagala okulabako singa ngoma nti essaawa bali mulogi bali bombi ng'obatemerayo sijja kukola tutalo lwonna njagala mbalabeko bulabi igwinza batunako obutunuzi kono omusajja batunulako obutunuzi yennyabo mbatunuleko obutunuzi kiggwe kyenjagala kagaba zino sikyayagala kulaba kintu kyonna nkugambye sikyayagala kulaba kintu kyonna ntwalayo olina obusungu bungi nja kukakana naye ntwalayo sijja kutta muntu naye kugambye ntwalayo sikyayagala byondaga sikyayagala ezalogi nga zifuna ezemmera waka nga zibula n'oweerera abaana n'ogula emmere n'olugoye lulwo n'abalwala ne bakutunuulira n'abaana nze mbaweerera sente ze ziragawo nga zisobola ogenda mu logi ntwalayo kati ntwalayo ntwala driver simbula emotoka tugende ntwala bamalaya fetubeere ntubonebone abulaba nange embwa z'abasajja zimanyira amazaago namusanga mwavu muzibu ngasula nakakeeka kati saawa zinalaba atuuse nnyo olwalaba atuuse nnyo simanyi naye yandijjukidde gyavudde ekisiraani ekyo sirina sikyayagala njagala kumulaba yamanyiira kubanga okuleeta omukazi muntu kinene nnyo badenga bagenda bifo ebyenjawulo banywa ngezo bazifuna ngezo bazifuna ezo zo bazifuna nakukonkona n'okola ebisigadde n'omwoleza engoye zajja mbamalaya n'okola buli kimu ntwala kati mbalabeko yanguwa mera patient tugende tutuke mu kifo yanguwa ate bajaga mulamu ate nze kankutwale ojja kisira n'ekyo kimaze ekyo kingamba nti mulamu wange lwaki ansiruwaza bwatyo ampita musiru nnyo naye ansiruwaza nnyo ekiyitiriwe kati yesaawa nkimanye kati kino kigenda ebuyondo oba biri mukyala obeera ote n'omusajja nga tomanyi baganda tugende mbalabe sirina kyenja kukola kibi naye ntwala bingi tugende nyabo ambuulya esente ze gye ziraga nga tusobola kugula bintu waka
tugende mbalabe sina kyenja kukola kibi naye ntwala bingi sina kyenja kukola nakugamba tewali sente eze zikyakazi bamalaya n'abaana abeeteswa baweerera nga n'abaana abeeteswa baweerera bananga manyidde nnyo simanyi ntwala omanyi nti gwobadde oyita mulamu wo oyinza kuba omufumbidde ku mmere kiikiridde simanyi kinene nnyo ntwala omusajja nga gusiru nnyo musajja nga basiru nnyo bana abasajja basiru simanyi Bwe bityo byali ate erudde last week twafuna amazima ge twali twetaaga nga bulijjo mbategeeza nti ffe tetulemererwa nga nagambye nti kulondoola muntu oba mwana wo oba jjajja oba mulimu buli kimu tukirondoola
so n'omulundi ogwo bambi omukyalo oyo yafuna amazima ge yali yeetaaga okuva mu mwami we era nga yafuna obuyambi bwaffe wabula n'olunaku olwaleero ate tulina complainant waffe nga mukyala naye nga sinabaleetera complainant temwerabira nti Tina asangibwawo ku parking kadde mall omukyala oyo yankolako olususu lwange ne lubeera nga lufaanana bwe luti ne lubeera nga lukufaananira bulungi nnyo waliwo yangambye nti Aisha nze nkwepikira nga tuvudde mu ntokota w'amakya amalungi yangambye nze kwepikira naye ekyo ebyo byonna lwa nsonga Tina ankolako bulungi nnyo ankolako olususu luneeno nkugambye Tina yanyonja in and out era temwerabira nti abakyala Tina ye kennyini ajja kuwa akadagala kalungi omwami we agenda okutokako nga kyekyo nabagamba nti ebweru naye atuukayo asobola okuweereza ebintu byo ng'oli bweru nobeera ng'obifuna bulungi nnyo so Tina asangibwawo ku parking kadde mall level 4 yes level 4 enamba eri 07025910 naye katugende ate wa complainant waffe tulabe ate ebigambo bye byali bitya yali ayagala ki then ate nkomeo balage investigations temvaawo Mukyalo ono yawaaba omusango gwe omwaka guno gwennyini 2016 mu mwezi gwa January tusobole okulondoola omwami we eyali amutabudde okumala akabanga akawerera ddala wabula omusango guno gwatumalira ebbanga lya myezi 4 okubeera nti tufuna amazima ge yali yeetaaga mu kintu kino naye nga bw'omulaba nti bambi mukyala enfuna ye teyali nnungamu bulungi nnyo nga si nnungi wabula yasobola ate okusasula ssente ezaali zeetaagisa era mu kaseera kano tukyamubanjiza ddala akakadde kalamba ak'ensimbi ku musango guneeno gwennyini naye twasobola okumukolera omulimu gwe okutuusa essaawa ya kaakati era yategeera amazima ge yali yeetaaga. Amannya gange bampita Mbabazi Juliet nzize wano ku ABS okunyamba kubanga omwami wange yanzija ewaka nga nkyali omwana omuto nantwala nanfunisa olubuto nentandika okuzaala abaana naye tanzikiriza okukola ambonyaabonya ampisa bubi takomawo ewaka kati baŋŋambye wano sobola okunyamba ne bamunondolera oba nimanya oba yafuna omukazi omulala. Yes, byebyo ebigambo ate eby'omukyalo oyo omukyala Munyarwanda era n'olulimi muluwulira nti luseereraseereramu naye nga naye yali ate yeetaaga amazima okuva ew'omwami we era ge twafuna gemugenda okuba nga mulaba olunaku olwaleero naye nga mukwano mbategeeza nti aba Mega Group kampani eyo nabagamba nti ekola ebintu bingi nnyo etunda amataka era egagula etunda emmotoka era ezigula etunda plot right now plot ziri ku Mityana Road ejeza futi 5 ku million 2 era etunda ettaka era Mityana Road futi 10 ku million 4 aba Mega bo bennyini be baali batundaho emmotoka kika kya Honda gye baaguze okitegeera baagiguliddewo eyo yo kati tekyaliko naye ate kati wenjogera balina rawumu ya million 8 eri ku namba UAM eyo rawumu ya million 8 then balina emmotoka kika kya Vento ya million 4 UAJ ye namba yayo aba Mega abo enamba abo eri 07009696 oba 0702441333 abo bennyini baagala ba house girls. Gube nango oli eyo oyagala okolebwa house girl abantu bano bakufunira emirimu era nga nawe oyagala house girl ewaka wekwata aba Mega Group abantu abo balungi nnyo mukwano ddala naye nga katugende maaso ne programu yaffe ate mbalage ebyava mu investigations zaffe zaali zitya zagenda zitya twatandikirawa era byaggwerawa tava ku program Kalondozi katugende wa Mumbeja Florence. Nsenso kulaba nyabo kale nyabo wasibotana nyabo bulungi sibotana baganje mukwano okay yabale kujja okulaba omulimu gomune gwatukwasa kale nyabo mungwakwasa Aisha nyabo nansindise munene nkutuuseeko byonna ebyavudde mu kunoonyeza kwaffe okusinziira nga watukwasa omulimu gw'okulondola omwami we nogenda kuba obiraba wano ngenda bikulaga entambula ze buli kimu nyabo kale mukwano ate olina kuba nga otunulako wano eno
obeere ng'olaba buli kimu nga bwe kyatambula. Ba investigators baffe bo babeerawo era kamera okimanyi bulungi nti zirina kutandikira mu makaago waba yatukwasa omulimu kubanga obeera n'omwami ono nti abeera wakaawo tulina okumanya buli kimu ekife waka kitegeera era twakola bunaku lumu ng'olongoosa ennyumba nga bwe weerabaawo nooza okujjukira alongoosa bulungi ennyumba yo ng'omukyala alina waateekeddwa okulongoosa ewaka n'ofuluma ebweru waawo n'ogenda n'olongoosa akabalaza n'okalongoosa bulungi n'ovaayo n'ogenda n'owagula ettooke nga genda kuwaata byonna bijjuka bulungi awo nga tutandika omulimu gwaffe twatandikira awo naye tetwakoma okwo twagenda mu maaso n'okulaba nga twagala kumanya kati nga wale wakati waliwo kiriwo kubanga liweka ng'olongoosa nnyumba yo olunaku olwo twagoberera omwami ono ne tumulaba yatambula bulungi ndowooza kamera zaffe omulaba zimutambulirako. Omulimu gwaffe ogw'okulondoola omwami ono okuva mu maka ge era olunaku olwo twali ate tutambudde naye mpaka mu kibuga gy'akolera era ka ara koolabira ddala kabeera kakulaga omwami nti y'ono era awo yali agenda ku dduuka lye. N'agenda paka ku dduuka wakolera watsika nga bulungi yatuuka ku dduuka n'akola emirimu gye nga tubuli kiriwo tebali kiraga kyonna nti oba tumwekengedde oba ki naye tetusobola kuterekera awo tulina ogenda mu maaso netulaba lwaliwo ekiba tetufuna kyetufunye enkya tunaafuna ki kitegera bulungi era olunaku lwe ndowooza olujjukira bulungi nnyo twakulaba ndowooza wanolaba tukulaba bulungi otudde olina omukyala gw'oli naye omukyala olujjukira insite yange oyina insite yange insite kyeki. She's my friend. Okay, mukwano gwe. Alright. Twakulaba ng'olina mukikwano gwo bulungi muli mu kunyumya era ebigambo bye mwanyumya wali oli mu munyumiza ng'omwami ono yakugaana okukola tayagala ove waka ate nga gwokola oyagala naye omwami yakola ki yagaana okukola era ndowooza olaba bulungi mwali mukyanyumya n'omwami oyo ne zimuleeta okujjukira n'akomawo n'ababuuzaako shuyo yekyeza ekisenge n'abalekawo n'abaviira nemuziga nga munyumya emboozi zammwe ne mukwano gwe naye tukulaba nino nga oyita abaana abanabo bw'abayita naye kyagala obatuma naye nga tawe mwana n'omu akola ki awulira abaana balaze wanyagala bankomere ku sigiri wano ndabali wabweru awo buula 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 kyewakola n'osalawo n'ofuluma ebweru ogende weyitira ki abaana naye nga bwakafuluma njagala wetegereze bulungi wano omwami wo omulaba buli yafuluma ekisenge omulaba ego yafuluma bulungi ekisenge najja awali ono ngambye mukwano gwo mister yange okay najja awali mukwano gwo ndowooza nga bw'omulaba bulungi nnyo n'agezaako okwagala okumuwa haaga ogiraba bagezaako okwagala okwehaginga naye mukwano gwo ndowooza omulenge gye yamukomako n'amulaga nti n'amusindiikiriza naye nga ebikuba obwama ekiraga nti twebuuza muli wali lwaki abantu bano luli asoose n'ayitawo nayira mu kisenge ate akumyewo amuwa haaga ate n'amusindiikiriza ebikuba obwama okitegeera naye ffe ne tulemerawo era oluvannyuma wakomawo naye omwami ono yayomba nnyo wena kuno olujjukira nvaawo olabye envaawo osanze envaawo tosanze wano wano wekadde obeera wa mukuzunga buzunzi tondabye nga nkomawo wenkomye wano okadde ku mmere okomyewo nkukolere ki oyagala nkole nti kati oleeta wano mikwano gyo nga gingeya bugeya obwedde mungeya n'oyo kati nga bageya bageya yayomba tayagala muwala ono waka tayagala mukwano gwo waka byonna nabiraba byonna obimanyi bijjukira ekiraga nti omusajja ono ndowooza tayagala oba olina mikwano tayagala weesembereze kitegeera tayagala obeere obana baleta ngambo waka yalaga omukazi ono nti tamwagalira ku ddala era n'amugoba n'amugana ne wange tokomangawo olitegeera ndijjuka n'amulabula n'obutadda toddira ddala wange naye ate kyekyatwewunyisa oluvannyuma omwami naye olw'obusungu obungi bwalina yafuluma n'obusungu bwe ng'ayomba n'afuluma n'agenda
naye nga bwe yagenda yalabibwako ng'ayemba ne mukyala we yakwata ekkubo n'afuluma ng'olwamaze okukubawo mukwano gwa mukyala we mu maka ge n'agenda mu kikomera kye yagendangamu era ba investigators baffe baamulabanga nnyo ng'ayingira ekikomera kino wabula nga tetumanyi kyali kigenda mu maaso era n'olwo yagendayo yayinanga ekikomera kyayingiramu bulungi ekkubo investigator n'amugoberera okutuusa ku muzigo ate gwe yali alina okugendamu ng'ate kaali kafuuse kagenderera ekikomera kino akiyingiramu nnyo awo wa Joan kikomera kya Joan munda mwasula Joan mukwano gwange omusajja ono neera ne wa Joan yamulumbangayo n'amuvuma ate nga yamugoba ewaka yamugoba ewaka n'aŋŋamba tamwagala waka aleeta lugambo neera naye mu kikomera yamulumbangayo n'amuvumirayo John lwaki teyaŋŋamba kitegeeza Joan yetagamba nkonti omwami we yamuluma takiŋŋambangako fere twakoma okwo omwami wayingira mu kikomera kino tugenda okulaba omwami wo takiŋŋambangako tunoyira omwami yo ng'afuluma twamulaba bulungi bwe yafuluma tayambadde essaati nate nayangudde ayambadde oyo tumula agende mu manju bali agenda mu kinaabiro naawe ate nga tayambadde essaati atya yo mwetegereze yayingira yina essaati yafuluma tayina essaati n'agenda mu manju era oluvannyuma yamala akabanga kati naakomawo n'ayingira mu nnyumba muye twebuuza omwami ono enju ya Joan yiye era mwayingidde nitwebuuza lwaki yayingidde nga yina essaati afulumye tagirina ate nga Joan yamugobye mu nnyumba ate nga lunaku abadde amugoba ewaka nga muŋŋamba tamwagala waka kasajja kano kategeera tikategeera omusajja naayagala kiki lwaki ayingira mu nyumba John ng'ate n'afuluma nga talina essaati kijja kitya banaye kaali kafuuse kagenderera omwami n'okuyingira mu kikomera kino ng'era ebiseera bye ebisinga byonna abeera mu nnyumba eyo ebiseera bye ebisinga ng'abeera mu nnyumba iyi nyumba ya Joan kubanga mukwano gwange naye kimanyi nti gweyinza okubolooza nti Joan mukwano wo era nga mbwongo bolooza nti mukwano gwange twanyumyanga ebintu bingi ng'onyumizaako na bina ebifa makaago buli omwami wo watakukkiriza kukola kubanga yali yangaana okukola yaŋŋaana buli kimu nga Joan yemunyumizaako kwegamba akukakanya golowooza omwami wo lwaki abayingireyo nga tali lwaki agenda nga nabadda nange kyenjagala okumanya abantu bano nno munne bakumanyiira abantu bano bakumanyiira omanya nga bakumanyiira twagoberera omwami ono bwakulera tugenda okulaba still wuuyo omulaba asisinkana omuwala y'omu Joan twaffe nga sisinkana John era oyo Joan mulaba yamukwasa bulungi nnyo ssente ng'amuwa ssente wuuyo omulaba amukwasa ssente oluvannyuma lw'okumukwasa ssente bayawukana ekitegeeza nti balina wakati waabwe ekibagattaawo ng'ate yali ng'amuvuma ewaka sikikkiriza ayinza okuba nyeyisaako sikikkiriza si bituufu femune tukola mulimu gwafe gwatuwasa okukola fe kyetulabanga kyonna kyekino kyolaba wano yagenda n'apikingayo ssente ekitegeeza nti abantu bano balina wakati awo juga n'ennyumba yagigendangamu nnyo ekitegeera nnyo nga bw'ava eri okuyomba nga amala yingira ekikomera kino kati okyaliku ebyo bya ssente olunaku luno olujjukira bulungi tukulaba wagamba bulungi omwami ono mugamba nti
muganda omulwadde ogenda ko mudwaliro ensambya oba okyalujjukira ndujjukira olujjukira lo mami yakukwasa bulungi nakuwa ssente oyo omulabo oluvannyuma n'amala n'akugamba oyitireko wa mu kikuubo ogula amata g'abaana. Yes, byebyo ebigambo ate eby'omukyala oyo omukyala Munyarwanda era n'olulimi muluwulira nti luseereraseereramu naye nga naye yali ate yeetaaga amazima okuva ew'omwami we era ge twafuna ge mugenda okuba nga mulaba olunaku olwaleero. Naye nga mukwano mbategeeza nti aba Mega Group kampani eyo nabagamba nti ekola ebintu bingi nnyo. Etunda amataka era egagula, etunda emmotoka era ezigula, etunda plot right now. Plot ziri ku Mityana Road ejeza foot 5x5 ku $2,200,000 era etunda ettaka era Mityana Road foot 10x5 ku $4,400,000. Aba Mega bo bennyini baali batunda emmotoka kika kya Honda gye baaguze okitegeera baagiguliddewo eyo yo kati tekyaliko naye ate kati wenjogera balina rawumu ya $8,000,000 eri ku namba UAM eyo rawumu ya $8,000,000 then balina emmotoka kika kya Vento ya $4,400,000 UAJ ye namba yayo. Abamega abo enamba abo eri 0700 9696 oba 0702441333 abo bennyini baagala ba house girls. Gube nango oli eyo oyagala okolobwa house girl abantu bano bakufunira emirimu era nga nawe oyagala house girl ewaka wekwata aba Mega Group abantu abo balungi nnyo mukwano ddala naye nga katugende maaso ne programu yaffe ate mbalage ebyava mu investigations zaffe zaali zitya zagenda zitya twatandikirawa era byaggwerawa tava ku program Kalondozi katugende wa Mumbeja Florence. Tukyagenda ddala mu maaso ne programu yaffe ey'olunaku olwaleero okyali ku program Kalondozi. Nkugambye ebirungi obisanga wano obwenzi obw'ekika ekyenjawulo obusanga wano. Omukyala mumulabye oyo complainant waffe yaloopa omusango gwe naye sofa ke twakalabako akatono ndowooza mulaba story gyegenda saagala mbimanyubirize lwansonga ngenda kuba embibalaga wano naye temwerabira nti aba Spouse International ku Mabirizi Complex level 5 office number 23 gwe wenna ng'oyagala omwagalwa muyindi muzungu mu America ani weekwate aba Spouse bakufunira omubeezi gwe noddeyo n'ogamaza abakazi bambula abasajja bambula aba Spouse balina buli kika kya muntu. Aba Spouse bageza obubina bageza hips bageza amabeere n'okugakoza envi gwe nga tuyagaye ddala nvi bazikolako ab'ekiwalaata beba Spouse nno nkugambye abasajja abateesobola wekwate aba Spouse bintu bingi nnyo aba Spouse bibakola era enamba yabeeri 0754 aba Spouse abo ku Mabirizi Complex nabo balungi nnyo bekwate nnyo naye nga mukwano kampumulemu ku katono nkomewo tuyongere mu maaso ne investigations zaffe tuva ku ABS television ek'omuza ebirowoozo ningenda mu kikuubo nengagula agenda mu kikuubo nengagula netwebu omwami ono ng'omaze okugenda naye yafuluma ennyumba mulaba bulungi mulaba yafuluma ennyumba n'atambula mukaseera ko ngaise obudakika butini nnyo ngawaise akadakika katini nnyo tumulaba nga akomyewo n'omukyalo nga bakomyewo wa gandasima kaago mugwana weewo agusima kaago eno oyo Joani n'omwami bayingira bulungi n'amutuuza mu ntebe era Joani abigayo tobera nga abuuza omwami namubuuza onalaziyewo namuga agenzeko mu ddwaliro tagenda kudda kati nga omanyire eby'eddwaliro bitwawo nasangawo Joani mu nnyumba wabasangawo naye yo omwami ono olwokuba yatuuka n'agamba Joani n'amukakasa nti omukyala wange tagenda kudda kati agenze mu ddwaliro kulaba mulwadde Joani n'amugamba ng'enjala bwekolaki bwemuluma omwami we yafuluma agenda ayoneze Joani ekyokulya kirumuna Joani yasigala mu ntebe ng'atudde ali comfortable nnyo kiri namusangawo Joani mu ntebe kamanyi lwaki abayingira ennyumba nga taliwo kati lwaki ayingira mu nnyumba yange nga siriiwo Joani era gwe bwakumawo n'osangawo Joani
Joan yakulaga nti gwe abadde ayagala. Nno byagenda mu ddwaliro ensambi okulaba muganda we obulwadde. Joan yajja ewaka ewuwe wabula gwaliwo bbaawe era ku mulundi ogwo omwami oli yali agenza okufuna Joan ekyokulya bambi n'omukyalo nno n'akomawo. Nze kyane winsa kola olunaku kwe kubanga ate omwami bwe yakomawo n'abasanga nawe okomyewo. Omwami yakomawo ewaka n'abasanga bano abantu ababiri wabula ate ekyatwewuunyisa yeefuulira Joan n'amuyombesa buyombesa mpozi n'omukyala. Ekisinga okwewuunyisa okimanyi kwe kuba ate nga yeefuulira Joan ng'osolujjukira bulungi fayiti eyo gijjukira olutalo okyalujjukira. Ate oyo gwoza naye ono asse kulaba nze oyo omukazi namugaana wano. Omugaana namugaana nagaana omukazi oyo sikyamwagala wano. ng'omugaanawo ngaani ku ddiru ki? Nakowa olugambo lwe lw'amansa. Olugambo lw'amansa? Sikyamwagala gwenna bagambye abajjiridde lugambo bajjiridde. Sikyayagala mukazi oyo wano. Fuluma mu nnyumba yange. Mama Bula nakimiyongole zange Wamatuula tulina gy'olaga akugobawo nga nze tojja kumumalako. Era yayomba nnyo. Nagamba yamugoba ewaka akomezaawo waki biki byonna. bale bakuzanyira ku bwongo. Obalabe bakuzanyira ku bwongo ng'omanyi Joan abadde azze kulaba gwe. Kitegeeza omwami we yalagira ddala nti Joan tannaba kumuleka kuwaka tannamuyita nako. Yeebuuza lwaki omukiriza okudda. Ekitegeeza omwami wange balina enkolagana ne Joan. Joan n'omwami wo balina enkwatagana ennene. Gwe gy'obadde ogamba nti John mukwano gwo enkwatagana yaabwe ennene. Eno yeefulanga nti amuyombesa amuvuma naye nga ate bw'afuluma n'ayingira mu kikomera kye abeera amuwembejja. Gwokulekino ng'oswakidde omugamba Joan okyovuma mukwano gwange kumbe eribba bali mu kweweweeta beewembejja. Ariko ushaka kumwe nti Joan arakunda omugabo wanje. Aramukunda. Mbarira. Amwagala. Aramukunda. Amwagala. Ariko Imana yange. Aramukunda. N'abasazi bose. Imana yange. Barakundana. Eti bakumuku omwami yasigala ng'agende wa Joan. Orabesha Joan ni nsute yange cyane. Bakola omukwano gwabwe. Joan ni nsute yange cyane. Orabesha. Mukuru ku Imana orabesha. Joan ni nsute yange. Ni nsute yange Joan. Turavuga cyane. Tukulenze mulanga mukwano gwe ninga study gwe kyomulawaliza masi cyane. Orabesha. Kubira umugabo wanjye aratoka. Agiye ukushanga Joan mu rugo wa. Aratoka buri munsi aratoka. Agiye kubona Joan. Aramwirukanya. Mbabarira. Orabesha ariko mukuru ku Imana orabesha aguna magambo. Imana yanjye orabesha. Kati muguza yonderere. Imana yanjye orabesha. Mbabarira ariko mukuru ku Imana orabesha. Joan ni inshuti yanjye. Nakunda umugabo wanjye. Gwaiza kirwa nti Joan mukwano gwo ngabo kirowooza. Nenjagala otunula wantu wano. Orabesha. Omwami wo mulaavu bulungi yaddamu n'agenda mu kikomera kya Joan. Still babo bali mulaavu. Ndamu. Ariko Mana yanjye. Joan ni inshuti yanjye arakunda n'umugabo wanjye. Ayiwe Mana yanjye. Orabesha. Ariko bose iyo bulungi baba bali mukwano. Uyu ni Joan. Uyu ni umugabo wanjye. Yes.
ariko buri munsi baguma baratoka aguma aratoka mu John n'umusazi agiye kuzana n'amagambo mu rugo. Imana yanjye urabesha ariko bose nabasaze ariko John buri munsi araza mu rugo rwanjye mbabarira. Twiyongereyo shaka tugende tubona era wali wona kuno ndagala otegeeza bulungi olunaku lwalwo tudde mu ddiiro omwami wuuyo yava mu kisingi yatuuka bulungi n'akugamba nti alinako agenda kibibi nti omanyi nti walimu makanika nga waliwo emmotoka gye bamukubidde bamuyisa agenda kolaki ariko byose agenda akanike olujjukira bulungi nabyo byokka bankubira essimu kati waliwo omugega afiire emmotoka gyetuzeki yafiire segiwedde ekibiri awo ogenda kumusaamu tiddi ku kisa kyenja kuwuliramu kubanga nyinza okulowooza nti nja kumala mangu yakola kiki yannemererwa kale gemba ndwireyo oigalawo kale naye kangira nzingiriza kale siba bulungi egiye kumbaza era kugamba era tubira nga akugamba nti nyinza okukomawo leeti byose agiye kumbe mbu agiye kukaza fisi umukasitoma agiye kumutelefona naye ekyasinga okwewunyisa nti yakusiibula nti agenza kibibi ogenda kwetegereza bwani yakusiibula nti agenda kibibi kanika mmotoka uno yayingira mu muzigo gwa John. Imana yange bwe yavaano teyagenda kibibi kanika wabula yagenda wa mukwano gwa John. Ndowooza kati ate mumanyi story yaffe weeri essaawa yakakati bannange kibinyo okwesiga mikwano gyaffe okutuuka nti oba bakugamba ekigambo nga omuwakanira kuba omukyalo ono yeesiga nnyo maana muwala ono naye nga ate gwe yeesiga gwagamba ebizibu bye yakola ki yamulya gwamusuta ogumulya buli enkya n'eggulu omwami ne yeefuula omunyiivu ennyo eri omukyalo oli naye ng'ate erina ku kyosensi beeyagala baagalana ng'ava bubi wali eri n'agenda mu kikomera ekirinaanyaawo n'agenda n'asisinkana bannange ensi gye tutwala simanyi eyo naye nga tukyagendera ddala mu maaso era tovaawo teweerabira nti Tina akola ensusu Tina akola akaviiri Tina asomesa ebyensusu n'ebyenviiri bintu bingi nnyo byakola era asangibwa okupaka enkadde mall mmwekwate nkugambye Tina ajja kukolerako bulungi nnyo ddala mpozi n'aba spouse ne bagambye bafuna abaagala gwena ng'oyagala omwagalwa omwami oba mukyala wekwata aba spouse ate abo bennyini aba spouse nkugambye ne bakolako ku hip yo nobanga olabika bulungi nnyo figayo neeterera amabiri ngabanga si manene nnyo bana isi kirungi okubeera n'amabiri ate amanene nnyo nkugambye bakola ebintu bingi nnyo okulongosa olususuro kampumulemuko mukwano then benkomawo tumanye ate gye byaggwera tovaawo kyamaanyi nnyo kyokola okubeera nga weekumidde ku ABS television program Kalondozi ekyagendera ddala mu maaso bwe tutuuse kati twagala kumanya byaggwerawa w'omukyalo ono Omunyarwanda bambi musasira nnyo nti bwakwatibwa n'obusungu Oluganda lwerabira ng'olulimi lwonna lwamanye lwe Lunyarwanda era okuva edda mumwewulirako bulungi nnyo naye nga katugende ate mu maaso ne programu yaffe ey'olunaku olwaleero tumanye gye byaggwera tova ku ABS television oliko Kalondozi. Imana yanjye ariko bose nabasaze ariko Imana yanjye mukuru kw'Imana urabesha ukubira ni John n'inshuti yanjye ariko amagambo yanjye yose aragaze turavuga cyane n'umugabo wa ariko John byose ngiye kumubira umugabo wanjye aranyanze kugenda ku kazi erako twakizuula nti suspect waffe ate aganza mukwano gwa mukyala we era mu kaseera ako ndowooza balaba baali bagenda mu kikolwa eky'omukwano nga balina omukwano mungi nnyo omwami ono yakuzanyira ku bwongo nagamba nti agenda kibibi naye nga ali wa John wuuyo
bali mukwano mungi ogw'ekitalo naye ngaekyewunyisa eri balaga nti tebakwatagana. Mbalaba ekisinga okwewunyisa mukazi watu wajja osindire mukazi we munne nnaku manyize kaabira mukwano gwo nnaku. Wanji twakuulira bulungi nnyo ng'onyonyola Joan omwana wange teyasuuze waka abaana bagula school fees tewali ssente kitegeera omulimu gw'amangu agenze kukanika kyokka paka nakati tannadda bannange oba nkubekaki sesimanyi nze ono omusajja mpulira nga ntuuse Joan kankubuulire kimanyi kyeŋŋenda mukolera teyakomyewo paka nakati taliiwo ewaka nkuba ku simu teriiko nayira obeera mu nnyumba bwoti ng'oli bwereere ate ennyumba ezaffe ez'ekiwulu okuva ejjo tannabakoma oteebereza kataba nderekeraako abo ngende nsanga abaana mbalese awo wabwera tugenda omanyi gyali omanyiyo nyabo kumalayo omulimu gwo nyabo netta nakwasa omulimu olabika omanyiyo tugende omanyiyo nyabo omanyiyo ntwalayo alright kale kati nendo nkutwaleyo obali basange tugende akasiru ako kamaraya abaganda bumaraya mwe mwenna mufanana mufanana bwe mutyo mufanana mutya abaganda muri basiru muri basaza nyabo ntwara nyabo ntwara kakana ngenda kutwala soko kakane tugenda kubanga nze bona oli bwoto ng'obuubuuka oyomba nyinza okutasobola kutwalayo soko wulirize okakana tutambula bulungi tugenda osinkane bali kakana tugenda esooka nomukanulozi tetukkiriza violence tukkiriza kulwana tukkiriza kweyo kuba kuyinza tukale n'obusungu obungi bwobuli nabwo wano tugende soko kakane Mana ariko uyu mugabo nje kumufata ndamwita imana yanjye tugende kakanye ebisigadde bireke mbabarira bireke naye kakana ntwala mukaka manga Kalondozi tukkiriza violence yonna tetukkiriza bantu kwetuusaako bulabi tugende shaka kubona Joan mugabo tugende dreva simbula emmotoka tugende njagala kumulaba tugende mulabe omanyi gye bali gye nkutwala tugende obandage tugende sawa eno sigenda kola lutalo sigenda lukola njagala kulaba bulabe tugendeyo webali obandage obumanyi webali tugende tutambule Joan akakasajja
Joan akakasajja embwe njagala kujjalaga olwaleero.
Tula tugende. Bwe bitebe byali ate eruddeeyo ew'omukyalo oyo bambi Omunyarwanda oyo namukazaako Omunyarwanda lwansonga ye tribe ye naye nga musaasira nnyo mukwano wabula abasajja si bonna nti bwe batyo mulimu abalungi era mulimu ababi kw'ossa ne ku sayidi y'abakyala mulimu abakyala abalungi nga nze Aisha mpozi n'abalala abangi nnyo naye nga mukwano okusaasira nnyo era njagala okutuusa okusaasira kwange okwetonda kwange eri omukyala gwe mulabye na restaurant ebintu bye byayononeka amaswani ge ne gatika ebintu bingi nnyo ebyagenda mu maaso naye nga mukwano nkwegayiridde tusonyiwe ddala on behalf olw'abo ate abakola violence mukwano tusonyiwe naye ng'ate nzijukira bulungi nnyo Florence yakulirira ssente zo nabeera ng'ate akompasetinga ebintu ebyali bikoze ki ebyali byononese naye era still nkwetondera nnyo mukwano nti tusonyiire ddala wabula tezaali intention zaffe ate twali tukola mulimu gwaffe wabula bwe bityo byali eruddeeyo era nga investigation zaffe zagenda bwe zityo omukyala yafuna amazima ge yali yeetaaga programu yaffe bwetyo ate bwe yatambula eruddeeyo nenkutegeeza nti teweerabira ogenda ewa Tina ku Park and Kadde Mall teweerabira ogenda mu Mega abatunda ettaka ejjeza ku milioni 2.45 ne batunda ettaka milioni 10.5 futi 10.5 milioni 4.5 ne batunda rawumu emmotoka
milioni 8 enamba UAM ne batunda emotoka kika kya Vento ku milioni 4.5 era towerabira ogende waba Spouse International ku Mabirizi Complex okufuna omwagalwa okufuna hips okufuna ebere ne libeera nga lya tutu nga lirabika bulungi nnyo okufuna okwejjanjaba endwadde ez'enjawulo abaami nammwe temwerebera okuyita ewa Spouse omwami oyo Spouse International naye nga mukwano nkwagala nnyo gowena eyokumirako ABS Television njagala okutumira omwami anvuga omwami Saha nkutumiddeko nnyo ne mukyalawo mbagala nnyo nkimanyi muli kumpewo omulaba ABS TV mbagala nnyo bakwano ABS ekyabaleetera ebintu bingi nnyo kojja Kimbo wajali simanya waliyo kicho lifata werabidde ate kano sinza kerabira mukwano tubaleetera program Kalondozi buli Lwakusatu ssaawa 5 ez'ekiro togisubwa tugenda kuba tubaleetera byaggweerawa mu program yaffe Kalondozi bantu bangi mutubuuzizza abantu byaggweerawa baddingana oba eyo program kati ate yo tugenda kuba tugikuleetano ku ABS Television buli Lwakusatu ssaawa 5 ez'ekiro omulamu n'omufu tongezaayo mu maaso awo katono ddala naye nga mukwano ate saagala nerabira ttiimu yange gye nkola nayo okuva ewa Florence Omumbejja abeerawo ate okunyambako mu field nkwagala nnyo producer wange Umar Kakande thank you so much for the good work cameraman mulimu Abdul mulimu Ronnie mulimu Regan Ntale namwe mbagala nnyo editor wange nabagamba nti ye editinga videos akola emirimu mingi nnyo that is Jax Matia nawe nkwagala nnyo mukwano naye nga lwaki sikwerekereza ddia nembeera nga ngendako ate wange nange mbiko omwami wange tubeere nga tusula bulungi nga nze bwembagaliza otulungi temwerabira launch yaffe nga 26 November otherwise musula bulungi mweraba Orabesha Joani nisute yanje cyane omukwano gwabwe Joani nisute yanje cyane ani gwe basika Listen.